mugugu yasengula essabo amasabo ga mulongo nakato awo kundi kutamadda n'ateekawo chaji nange ngakamu yafa mulema nga yeewalula emisamba jane kumununa mu musaayi yasobya muti bagutema neguddemu negwesimba kuba ntambula nagwo ku mugongo ennyanja neesenguka nedda walala era emisamba gyanteeka wano nze nsamidde naawe bonna ensibako wano ng'ozze kundulukola ng'ofuluma nja kukulokola bwe tulituukawo balikyuka balyenenya era balisenga obulamu obupya. Nze nzikiriza nti tulina kubaboola, tetulina kubadduka, buli kadde tulina kgenda gye bali tubabuulire ebirungi Katonda waffe byatukoledde, ebyekisa byatulaze n'oyo Kristo gwe tukkiririzaamu. Bwe yali abuulira enjiri bamutuma mubalina okukkiriza okw'ekibuggwe, era abo abaali batamanyi kikwata ku Namulondo yena gy'alamulira n'obulungi obwetooloddeyo be yagendangamu. Yabakyusa ng'ayita mu bannabbi be n'ekigambo kye ye kennyini, era ebimu ku bye yakola byotambulirako kati. Amabaluwa gaawandiikibwa obutakoowa, wadde ng'embooko yavuga naye era tebaawanika. Yensonga lwaki tuba celebratinga kati n'okwetolera ensi yonna wano n'okwetolera ensi yonna. Nze nzikiriza nti tulina obusobozi mufu okukyusa bannaffe nga tuyita mu mukwano n'okubatuukako buli kadde ewatali kubapima kubajajinga na kubalaba nga byokoola. Ffenna tuli bitonde bye, ye yatutonda, yalina ensonga lwaki. Nze nno nzikiriza nti yansindise wano mbeeko n'ebigambo byenjogera olwaleero. Amampaati eryanyi n'okwemanya. Nze nsuubira nti byakukoma wano leero, era tujja kugenda okumalako episodes zino nga kkiriza nti ddala ddala Kristo ye Mukama era tagattibwako. Weewaawo gye bali kuso kale munnaye nawe gye bali ku muzzukulu. Lwaki buli bwembanjijaawo bwe mba njogera okuma emmindi n'okubamu ekikka tobanga ondoga? Wange nono kati nange nsanze nva mu kuloota, mbeera ndoota ku bakama bange, mbeera mpuliriza amaanyi ag'enjawulo, mbeera mu kuwummula. Kakati bwe mba nze okusenyi n'okugaza okusa nago ne gantambulirako ne gamperekera. Wadde ogaza okusa? Nange nze okusinziza waggulu. Kati emindi gye bayita batya? Erinnya lyayo zirimu ebika? Eyo musambo gwange Lubowa. Soko gikwate mu bbanga abantu bagirabe bayinza okugamba tonsembereza. Kakati gwe oli mu kutya buti? Sitya naye sikikkiririzaamu. Wali singa wali tokkiriza ate bwandiyiseeko eno gyetubeera natugambye mututya naye mututiira bweriri. Ffe tulina amaanyi agammwe ag'ensikirano ag'edda ag'ennono. Makanzi okyusa bukyusa ino yakiwanuka musambu wamugudya eya bulaka yaki yakabaka bulamu ndawula yali byogera byonna. Obulimba ogenze mu maaso n'okubusaasaanya ekyalo. Ate bulimba mazima zibanga zaaka ddala ng'erinnya lyo olwaliro zakuzikira. Tekisoboka kuzikira ate osanga zaaka buli bwokyala wano ewange wazaake alizizikiza alibaani nga ziremeddwa abalokole, ziremeddwa bano neyiga olaba yannemwa. Kakati go ŋŋambe nti no zosobola okunzizikiza zino ezange zazaake. Olimbye abantu nti omuti baagutema negugwa neguddamu negwesimba. Enjiri eri ku kyalo buzaabuza abantu, naye nsaba gw'omusango gukubalirwe ssebo. Ate naagufunanga obujulizi we buli obujulizi gugwo omuti. Kale ate nina omusango olwo ndi mulimba. Guugwo omukooko guli mu Lubowa.
wange bana abatagaliza ngamba abokukyalo yali ero si namba nno sibu nga banguze ettaka ery'ekitundu mbagamba hanze wenagula weewo era emisambo gyanteeka wano gyandeeta nensasula esente zajo nensasula nentula mu kifo ekyo muti ogwo mumenya gwaki nengamba bagumenye mujja kulaba nze sitonyeza ziga bwentonyeza eziga kiba kirala ninakabira ku muti gwange negumala neguddawo munaye negunsaasira neguddawo neguyimirira bagutema negugwako kubanga tuddemu amaanyi gange gende mpola omuti bagutema negugwako nebakutema ebitundu bibiri woyiye enkolokolo negubagitema wansa ewali tudde ensuwa yamama mbiririze ali bagutemera ati yo wange kukayagana nga bagala kukana akantu mbaweeyo sente nembagamba nze mpita wali kukubo okumanya ebintu bye byakiyaye ate byakiyaye mwana ngo yakunfuula muyaye omutwe ogutulamu embandwa zo newe bagutema abagutema bayinaayina omu yagwedda lwali kundi kutamadde eri mutabani woono omusajja yakafa kwero ssaawo abba bubbi bantu yakolimirwa namukolimira anywa mwenge anywa mwenge mugamba genda obonebone yagenda ne Bulaaya ne bamuzza nga mulalu tata we yakafa ebiseera tema muti bajja wano ng'abeera osanti nga baleese n'abaana baabwe obukiiko babuteekako abaana ne bamenya omuti emugango genda obonebone n'abaana bo yaliwa NRM waggulu wali omusajja oyo bamuyitangani anvudde mu mutwe omuti bagutema neguddemu negwesimba baguyita batya ogwo omuti ogwo muti mukokoowe gulina mugaso kiwa emigaso egiri omuntoko mwanange emigaso egiri omuntoko nze toyinza kumala gantukako nga tonnaba kujjawo muti ogwo kuba ntambula nagwo ku mugongo ate kalina kati gundi ku mugongo gwo buli bwenfuluma mba njagala ngulabe ku mugongo gwange nga weegulya nzina byengulabamu bingi byotalaba ene ekooti gye nasooka okwambala mu kooti omuzukulu ze yaleeta mu muti gwe bwe yafa nenteekaawo edda emyaka egiyise oba yali ya ssente nga ziwerako emyaka ndowooza giyise nga 15 omuzukulu yava eyo mu Bulaaya najja nimujjanjaba ekirabo kye bakuwa kiteekaawo lwaki abasamize baba bakyafukyafu wange bwe kikadde wato kisuula okiteekaawo nekiba kyakulabira kookyo kubawo emisambo egyakulabira mu lugoye olwo ngira gikumanyidde gwe lwaki babagamba temwokyangoye nti muziwa abanaku nammwe ndaba mugenda mugabira abanaku engoye ebisigalira byammwe mubigabira abanaku lwaki temubyokya bwokya agyetaaga kakati nange njagala emisamba gindabire ng'omwo lwaki njisuula emisamba gyo gikwata bukusunga ndiga zo tegikyusamuko ku layini bw'oba wa redi woyambalira bbulu tegikola ate olugoye lwembandu lina olwa bbulu lwaki mba sirwambala mu biseera byalwo era giba gindaba abalokole bafuukidde abalokole batyo babonebone n'okulekaana obulekaanyi balekaana bulekaanyi ne basaba ne bakaaba ffenna tukaabe tukakkanisa alo ddala abalokole bakola ki gwe tolina mitawaana naawe kaaba sulanga okaaba okukaaba kwe wojja wano osoosa mukama osoosa ogeza bwoti oganjogera bwentyo muzukulu okakasa abantu bonna mukama totyana mu masabo oyagala nti emu mutyayo mugamba mbufe tuli babi tugenda empola muzeyi Zaake Hussein kankuyita erinnya lya Buyisiraamu Hussein kankuyita lino Hussein omusiraamu eyayongera ku Allah tayongerwako okimanyi amwongerako abaafuga abo naye baafuga kubanga yabasangawo mwebali mu Qur'ani mu misambo mwebali lwakabaane banyokeza kaki tebati banyokeza mizimu
mu Qur'ani mulimu omusambi gwayita Nakayima kati mulimu akabaane nti musamba kabaane mulimu omusamba nti kabaane kikulembera mu Qur'ani abasiraamu kugoba ki kabaane mu Qur'ani mulimu akabaane ngera okwerimbika mu ddiini y'abanno ate eyo nnungi na nnyo ate era njenyumirizaamu njogerako abasiraamu tebalyambizi n'abasamize tebalyambizi mbi era nga budde nti mbi mbizi nagwe ebikimala eyo mbi mu luzungu pi mbi zunguwaza naye mbi gwe tosomangako mu bitabo byammwe nti mbi erimu amajini amabi agasindikibwa gonna amasitaani atobokkiriza nti amasitaani gyegali mugasindika gasindikibwa n'embisolo efaanako ng'ebyo era olwaliro emicrophone egyenkweroseza nga kunuunemu nga mpita mu bigambo ebiwooma oyina amaanyi goli muzukulu wani ananuuna muzaako amaanyi siri mwangu katonda wange mulamu okyali munafu abaali ab'amaanyi bapasita yiga balemwa gononsobola tugende empola mu basumba b'abalokole oba mu bulokole muntu ki musumba ki gwogamba nti ono yali w'amaanyi era nawulira ku maanyi ge era yali kale iyo nali mutya nga bw'ayogera kiba baali abasumba yiga ddala yiga tuve kwezera naye yiga okkiriza nti katonda wayiga munene akola oyo gwetwogerako munene ng'ate yatandikira eno mufe mu maanyi gaffe ag'obuvono obuddo ag'ennono nabivaamu nabyokya naluko yebyukire kwe kuva okuba nga takyalina maanyi mwemusiga nga mumutendedde ataddemu amagule yagagula mu bazungu Nigeria waliyo abazungu abakola amaanyi amayungeyunge bayungayunga mu mpeta bayunga nebagafuna bavumula nebagira ati naaga abantu nebagwa ati ndi abalema abavumudde naleetayo n'abalema batereseyo ebbali yiga teyavumulanga balema namulabako n'amaaso gaye ng'awonya omulema byalimu okutega entega zaabwe byalimu okutega osobola okujja ng'oli mulema n'otuulaawo nga nange omulalu okumuvumula kintwalira ennaku ng'ate ndi munafu ki sisobola kuba munafu kati bali be banafu baba baleesa amaanyi amajingirire nyenza agange gannonu ate gansikirano nze nsamidde misamba n'ensozi ntabadde ensozi nayo bazisamirira ensozi nayo zibaka amaanyi gye tugira ddala amaanyi gye gava gaffe nammwe mwazanyirangayo nga muli bato abasoba era ogenda okuddamu okuloota oloota mu lusozi gye mwazanyiranga noloota obukadde mwe mwasanganga ku nsozi oba mwasobezangayo nga mugira babagamba temuzanyira mu ttale saa 7 ate mwe mugenzeeyo temugenda ku luzi saa 7 mugenzeeyo n'obwana obuto buno nga muyiga ebyekivubuka mwana wa Katonda butagaliza bwe bukubonyaabonya ate obutanjagaliza bumbonyabonyeza ki nze nkyabonaabona bwe nabadde nkijja wano nakoze okukolisa kyo omutinishini netegera nti obutagaliza engene futwabe bikutudde ku mutwe werimbika mu busawo naye ng'onoonya byanfuna waaliwo omusamize yali abeeraawo gwe bali bayita Wamala we wajja kuno n'omufufugaza n'omusindikira abatemu n'omukolako effujjo paka bye yakuleka ku kyalo mbadde manyi wakikolanga ku balokole kokka naye ate ne ku basamize banno nabo tobaagaliza kiki ensi oli kikungu siyinza kuwala na musamize kati oli omusajja ye musajja owokube mu basamize eyayina amaanyi oyo Wamala mukulu munnange musawo munnange kati nze ndina muto kuba yafa ayina emyaka 85 gusinze amafumu n'engabo gusinze abalongo ba kinene gusinze musajja wo n'atugendako era twakuuma bubi n'atugendako Wamala tekyasinga omukuwala saamuwala nako omuzzukulu ondidde ebirimi sobola naye njugira bibaŋŋambe mwana otalo lw'amaanyi nnyo era ng'ogamba yatwala abalwaddewo bonna kakati ate nze ngaba eddagala
nayo oli ye ayitagabaaki ddagala nga tuvumulira mu bika bino wammanga waliwo omuntu ng'oli musawo ovumulira wakati mu misambo egitambula emisambo egitambula mu nnyanja ezibula ennyanja neesenguka nedda walala kati ye mwe yali era yensonga kigambye agabanga switi nojja nosaba kyoyagala oba bugagga nogenda nofuna yagabanga switi nagwe agenda ogule switi omuleete osabe byoyagala switi naki ne paani ne oluusi ne soda ne bafaza bajjangawo kakati ate bafaza be basinga okwagala amaanyi gali ag'emisambwa okuweerereza mu bantu lwaki batumanga era switi soda kati switi yalina obwana ewakanga amuwa bwana ng'era bwomala bwakozesa okunywera ku kyayi soda n'agabula abagenyi akutta abantu obujeda yakugambye gwe oguze switi bw'osanga omwana muwe bw'osanga gundi muwe switi teyasigala wuwe wasabirangako obusabizi ye kyakuwadde ng'ekyokusabirako omusamba we gumugambye oyo muzzukulu mugamba agenda agule soda muzzukulu oyo ogenda omugamba agule paani yenvumula ye yennono eyemu wakati mumisambwa egitambula kati ng'osaba kyoyagala oba bakusibye ng'oba kukomera mwana oba musibye ng'obamusaba ng'oyinkya bamuta oba dduuka ali osabidde mikisa oba oyagala genda bulaaya ng'ogira ng'oyinkya okomawo nga weebaza teyasaba ngayo yadde sente ekugamba nga wabula ogenda kudda weebaze naawe olwalabikirwanga amaanyi ag'enjawulo n'ebintu byofunye mu maanyi ag'enjawulo ng'okomawo nga weebaza ng'ente tezivaawo awo embuzi yabye batumanga tugende empola switi ono webamugulanga bagendanga naye oba bamuleka mu ssabo yakugamba nga mugabula abaana b'osanze ogenda okuva ku dduuka nga switi omugabye b'osanze mukkubo kati nabo baalyanga byokoola owange neyongera okubalaba mu baana Katonda abali eyo abalina abaana mwewale abaana bammwe okubayigiza omuze gw'osabaasaba omusamize yali atumanga abantu switi n'amukolerako emikolo bwe yamukolerangako emikolo n'amuwa oyo amuleese agenda amukozesa okweyambulira ebizibu bye mbaana abato bwe kyali ng'okikutte bubi aba aweerezza wakati amaanyi mu bazzukulu n'okusaba naawe okulabikirwa amaanyi g'omwoyo kuyita mu kisa n'okuvumulwa oba bavumuze si ddogo mpulira mpita muganga nze muganga muganga agangira kabaka muganga beddira ngabi wagambye oli musajja muisiramu kankuyita Hussein lwaki buli woba oyogera ku bintu byoteekamu nnya bafaza bajja ne bafuna amaanyi anti nabo mpa obujulizi obwo nga nabo baweerereza mu maanyi atalina maanyi tofuuka faaza atalina ki maanyi kuva wamu tosobola kufuuka musumba faaza nosumba abantu noweereza abantu mu bufaaza mbuyina kaidi yaffe tulina ebika ebi bibiri nina ekika ekyabakatuliki mu kika kyaffe nga baganda baffe babakitaffe bakatuliki nembeera nekyabasiraamu naye nga yonna basobola n'okunziikayo naye nga nti bajja kunziika mu basiraamu oba banziise mu bakatuliki kuba nabo baali kibakitange tugende mpola singa Katonda akujjuirwa ne basiima bakuziike mu bakatuliki ukeesa okulina okubaako omusaalaba nze mba nsiimye busiimi olwo nange mba nkyuse nga nvudde eno mu byeddiini ebyekisiraamu nga nzikiriza kitange yali omukatuliki banzike mu ddiini omulimu gwange gutandise gwa kujja mu ngeri gye wabulamu nkubumbirire nkuwerekere nkuzze ku musaalaba ffe tetubula abo ababuze be basobeddwa abo ababuze be bali mu makyaki abasula bakaaba abatamanyi kye bazzaako abatamanyi bavumulwa batya naye ffe tulina amaanyi nze nina amaanyi nina omuti gwe bayita engabo y'ensi bwe ndigukuwa njagala naawe ogambe nti ndi nsi tebagiruga
ekyo sobola okukyogera ntompadde muti ngukuwe okukwate kugambe nti ndi nsensi tebagiroga ekyo kyogera tompadde na muti kuba Katonda wange mulamu anti ngugo muti ngulina olaba gwatuweereza nsi yonna era ndi nsi tebajja kundoga kati omwana ng'olinga bwe yansi ensi tebagiroga ensi tebagisera kinja kuwanga ekitegeeza ekyo nkyogerera olaba enkuwanga nkyogera nga nsinzidde mu Bayibuli era nsinzidde mu Kristo seetaaga mitindo osinzidde mu ssabo kumpanga osinzidde mu ssabo wano ewazaake Zakaliya era yakuwa omutenga bwensi gwenvumu z'abali e Bulaaya abali ludda wane mugamba nti yogera bwogezi bigambo nga bw'obyogedde nti oli nsi ndi nsi nengukwata wano nga bwe nkutta omuggo gwange guno ngamba gwe oli nsi gwani amanya go nti nze gundi gilayira bwoti ne bwoti nekimbe kikuveeko baŋŋamba nti omusamize wamala eyali awo bamusindikira abatemu ne bamukigganya paka bwe yava ku kyalo nkugambe bali wali oli yasobya yafama wakati mu maanyi yafiira na mu maanyi kuba yafiirawo awo naye nga mu maanyi gege gamutage yasobya kati ife abasamize tetuyegatta n'abakazi omusamize omutuufu ate nga muzaala nnyo kakati gwe oyinza okulooza nti bazaala nnyo abo babazaala ennyo be basobya nze nalozaako nga nsamira nzija ntandise okutegerera ddala nsamira abakyala nze nalina amannya nga bampita muva Bulaaya muvaawo ki ag'olusuutirizo kati nga abakyala banneeyunira ninazaala mu bakazi 3 mu myaka gyange abakazi 3 nasigaza omukyalo olina abaana 9 abasamize banne mwagala abakazi nka bwe mumala nga mugamba abakazi tebaka ku bakazi abakazi basobya gwe olina abaana era abebaka ku bakazi basobya abo abaana nabafuna ndina mu wakati mu maanyi nga nsaba nga nsoma nemanya n'ensobi eziri mu bakazi balina ebyokola balina ebizibu bingi nnyo kati gwe bojja nga gw'omwegombi anyirira akomeeri mukazi wattu teyeebaka mukazi wattu bwe bamuvaako amuvuddeko gyo yafukubiddwe emmotoka yafudde yamubaddeko luli naye nga bagamba oba kiki nze nabaaki nga alina ekyokola kye ate nga naye tajja ekyobutonde kireka bw'ogujja nga ojja ogwirana oguvubuka ogulungi nga ggwe ngaekimaama nkwagala ebyo ng'olozaako kuba naye tajja kugaa nti wayi nina ekizibu nsobola okukkiriziganya naawe obwenzi olumu tuyooleramu ebitabadde byaffe naye saagala nzikiriziganye naawe nti bwe tuyoora ebitabi byaffe tulina kuddukira mu masabo nze nsuubira era nzikiriza era essuubi lyange lyonna liri wansi wa musaalaba era n'omusaayi gw'oyo omwana yafa n'azuukira tolaba bapasita yiga abakyala be bakyusanga kakati bw'aba yalina okukkiriza lwaki yakyusanga abakyala enkya n'eggulu ne bano abaliwo kati mbalaba baani babuga ani ono omusumba akuba n'abantu ebizibuzibu amasasi ebintu ebyo mbiwulire mu makyaki tobinaako bujulizi ebyo ndeke eyo bali ebaweereza naye nkyawasizza mu Nigeria luli awasizza Sara luli mukazi we avuddeyo amwogeddeko ono avuddeyo ate yakwanya akaana akato gwe tobiwulira mugamba mu masabo muwulira abasaddaaka abantu muwulira abatta abantu nange nzikiriza nti waliyo ababikola nga bwe nzikiriza nti nno abalokole baagala endiga zaabwe zebayita endiga y'emuntu eyabula gwoziza kakati babeddiza nze siina endiga zenina bisolo bisolo bibaamu saddaaka zebimala bibamba bibimala bwe mbanjirina mbimala omusamize wamala yava atya wano omusamize wamala yali atuma abantu switi n'amala n'amu yaweereza obuweereza bwe ne bugwako butya n'agenda ne bamutwala gy'alina okuwummulira mpaka lubeerera bwaggwako butya bwaggwako mu myaka gye ng'akankana emisambwa gyale kumulunamu omusaayi yasobya wakati mu kusobya ebyo mwana wange tojja bisobola bw'osobeza mu misambwa kati nga nzizaako nenkeera nensobeza mu misambwa wano nyinza okufuna ekizibu kyesirabanga nako naye nga batemu tebamulumbako okumutematema abo bavubuka be bayagalanga byanfuna bya bugagga bye
bavubuka be bayagalanga yalina abaana yafa alina abaana 39 baana ni abamu bayaye bayononese bakayanira byetata byakola. Okusinziira ku lisaati wange bwe nakozeeko banga nti gwe yali emabega w'abatemaawo okumulumba nti adduke ku kyalo weefunze ekyalo kyonna. Nze natuukayo okugenda okulaba musawo munnange oyo kuba famire ye yannona nga baagala muvumule ng'akankana ne mugamba natuusa famire ngendeese ne mbagamba abange ono mumuleke obuweereza bwe bwakomye takyasobola kuddangula era tekyali musawo asobola kukola ki kumuyamba era alina kufiira mu kiti ekyo ekyokukankana kubanga yali Ssaalongo ate n'awasaba abalongo bwe bityo ebintu ebifaanana amawano. Fe mu Bible bwe tusobya ne tufukamira tusonyiyizibwa, emmandwa tezisonyiwa zo zakula bwe zityo. Emmandwa okusonyiwa kwazo kuzibu nnyo, omala kugenda omala kufa ebiseera ebisinga. Emmandwa tezisonyiwa okuleka nga okusobya okwenjawulo nga wakakutandika kati nga nze gabe we natandika nenfuna obwenzi nga nvubusaawo nitandika okumanya nti nja kusobya kine kati nembiremerako nensobya nga nange ekimanyi nti wano tezinjikiriza ate nembikola, wano tebinjikiriza nembikola. Kati okusonyibwa kunaavaawa wakati mumisambo nga nze alina amaanyi, omusajja mu Ssaalongo alina amaanyi. Omusiraamu Hussein agigamba kyemisambo egyo njuwe omusiraamu Hussein omusiraamu Hussein owa omusiraamu Hussein mpita muganga wangamba oli musajja muisira amanya nengakuwa gali gakika kyange ga ddiini nga naawe kati bwe nkuyita erya ddiini gwani ow'eddiini kakati Samwiri ow'eddiini wakitegedde nti Samwiri mukatuliki oba mukristaayo kakati nange wategedde Hussein ni musiraamu lwaki tandise okutya omusumba Ezra kubanga ne bwe nkubuuziza wana abasumba bo wali otidde ongambye ng'ogyeko era n'omuyisaawo Ezra naye yiga ne Ezra yakola ki? Ezra yagezezaako okufuna amaanyi, bw'agezaako okufuna amaanyi n'agattika era ebintu emmandwa kunga bono gattika emmandwa n'omugugu yasengula amasabo ga Mulongo Nakato yawo kundi kutamadda n'ateekawo kyaki tinange negakamu sabire lwaki asengula essabo wakati mukubuzaabuza Mulongo Nakato yalokoka era naafa mukazi watunga yeewalula ba basobezza bamukako okulokoka yamukaka kubanga yamwesibako nnyo kyogamba ge bwe nzija wano naawe bwonna ensibako wano ng'ozze kundolokola ng'ofuluma nja kukulokola nga oba ogofuluma kulira ekigambo tosobola toyina zirina manyi kati ogenda okuyingira gomanye emiti gy'obuuse omanye emiti gy'obuuse ogambe nti no nze nondokola okiringa bono nga nti nja kukusengula nze nzidde mu bbanga David yagibuusa omuzzukulu sebo tugende mpola ekintu ekyosonyiwa nakikubuuza ne mupaati wano kubanga ndaba omuntu ayalokoka ne yeerokokera n'asiima n'alokoka oba otya n'embiranye naye bwetyo musindikidde amasitaani akasolya akakyaki ekavuddeko olulunkanye sirulunkana naye ekirala wakati awo mu kusobya omanyi bw'osinziira n'otokudduka omanya woolina okusinziira nti nywedde kati ye bwe yasinziira ye amanya nti alina kusinziira ku lusozi ndi kutta amadda wali essabo Katonda we yamulaga kakati awo ayagala akakasa abantu nti ye alina amaanyi agasengula naki yalisengula teyalisengula kakati waali ekyaki weeri ekyaki mugikola kuweereza buli lunaku naye erimu omuntu asabiramu mwebali temuli genda otuule wali olabe n'omwana we yamusikira ali awo alomba bulombi abalala baali basabira mu balalu
wali awo omulalu Kikyoncho yasabiranga awo nga yamuwonya eddalu olwafa naye n'agwa eddalu. Musumba Ezra yasabira omulalu n'awona eddalu. Kati bwe yafa naye ne liddamu era kwali kuno ku kyalo asula mu kiyumba awo ekyakyaki yagwa eddalu Kikyoncho omuyita Kikyoncho. Nannyini ttaka teyabaati yafa mulema nga yeewalula. lwaki yagongoba? Yeewalula basenguddewo essabo awadde essawo mu balokole addidde amaanyi ge agawonzeeyo ate n'atamanya nti n'oli baali bamwagalako maanyi nabo. Ezra naye yali agala maanyi goono kubanga gwe lwaki atekka oyinza okugatta abantu 10 olunaku lumu. Kisoboka. Omusumba Kayanja yagatta abantu almost 2 olunaku lumu. Amaanyi agajjawa gagatta kati nammwe ne mukkiriza nti nno byabakoledde byebyo bituufu. Obuweereza bwe bufu okubuzaabuza abantu obwaba abasumba bufu zebakuba abo sibeetaagira ddala obuweereza bwabwe. Kaakati muzzukulu twogera kuno nakuli nenkugamba nti abantu bangi bawonerawa mu masaba eno naye ffe tuvaayo kweranga nakwogera. Ekisinza okumalako ekyewumbula kimu 2 ogenda kubafaaza, kimu 2 ogenda kubafaaza. Lino bafaaza amaanyi bagajja mbasaba, abafaaza amaanyi bagajja mbasaba. Anti mbayinako obukakafu n'okumanya zikigambye kuyiga zali mumanyi yiga yali mufaaza yali mpozi obusumba obusumba oba mbuuza obusumba obwo babugirirawa babatikkirira luddawa mu busomera luddawa ffe obusamize anti bwannono ffe bujja bwa musaayi kati bo bwabwe babatikkirira luddawa basomera luddawa nze ani nze musumba n'olatunda n'akabadde kakutte wali ku bayibuli ku kkubo enkya kakozesa kyaki nti ndi musumba leeta ekiweebwayo ndi musumba tunda ekibanja kyo onkusabire. Basumba njagala mbuli gye basomero liri ddawa kale ery'obufaaza gye liri ery'obufaaza ki gye liri abasumba ngenda kukola research nkomewo naye enkya njagala okole research babatikkirira luddawo okufuuka basumba kuba omuntu oteeka okufuuka nze nayita gye bantikkirira mu Lubiri wangamba olw'entebe wa Ssaabasajja Kabaka Kintu mwe nafulumizibwa okutongozebwa okuba nti ndi musawo era n'okumanyika nti nina amaanyi nafulumira Ntebe ewa Ssaabasajja Kabaka Kintu gye yatabaalira abazzukulu gye bali Olubiri luli Ntebe eri tugende mpola bakukiriza nti olina amaanyi ekitegeeza nti omuntu okukiriza nti olina amaanyi abagalabyeko kakati mu episode yaffe endala njagala njije wano ombulire ku maanyi engeri gye wagakozesaamu okugafuna aba batya n'engeri gye wagafunamu tugende mpola. Lwaki ekyoto ekyo kizikira buli kadde bulwenjalo kiba kyaka ekyoto abazzukulu bajja ne baseesaamu tobalaba enkubu bazireeta ebisiikiriza kyasaalongo bamweya n'ekyo siyakiwanuka tukikuma abazzukulu basabirako basaba wakati mu misamba gyabwe ogiraba amafumu kwegali ojjagiraba gyolaba ginyooka ate omukka gwente emisamba katategwe ekibunyosa bwe kityo era kiteekwa ekigendererwa kyakyo nti waliwo abo tagwe bootalaba obadde oyagala obalabe maaso ku maaso mbadde mbanye njagala obalabe maaso ku maaso ojje otuule wali nkuwa akaliba kange mbakowoole bajja ne batuulaawo mbakowoole onyumyeko nabo onyumye amaloboozi ag'enjawulo onyumye n'amaloboozi ag'enjawulo awo gw'owulya okyuke eno emabega nga owulira ddoboozi tolaba muntu okyuke eri ng'owulira ddoboozi no ng'owulira ddoboozi ng'owulira ng'era bakuyita nti owaaye gwe katerega obadde ogamba ki kubanga emirundi gyozze wano tulabye nga amasimu bagankubira wano nti twebaziza twafunye emirimu wano bibyo osanga amasimu bagakubira wendi ombuzeebuze ate nze nakuyita nkumanyi nze sikuyitanga sikumanyi nange nalabira awo nsi ereese oba omusambo gyo ne gikukkiriza naawe okukyama iwange kuba naawe olina emisambo
nina mwoyo mutukuvu. Ya mwoyo mutukuvu olowooza yandikuwadde okunoonyereza wakati misamba gino n'osobola nga tolina misamba gyo naawo gyewamu jakkiriza owerereze mu bino byowerereza ojja bifunamu kuba ojja kuvumula abakubatuuse wange ng'ojja kulaba ku buntu obwo bwe mukola buno bw'abazungu nga waliwo abazze bavumuddwa nja kubawaayo n'ebikolo by'eddagala nga biri mbavumule nga baali baabulwa dda baalemwa kino kyokola oyinza okuyamba abantu bangi okusumululwa okuva mu birwadde bya kawumpuli ebibaluma kino kyenkola nyamba ggwe ng'atoyamba nze olina b'oyambe abatamanyi nyamba ggwe ofune ekkubo oli abampulira ne bavaako ekifu ku maaso abalina kawumpuli n'ebirwadde ebibaluma gye bali abaana bawala bangi nnyo abaana balenzi bangi nnyo gye bali kuba nze nvumudde 10,000 obujulizi ojja bulaba nduli nakulaga omulalu wano nenkulaga Magoge nenkulaga kakati n'omuzukulu abadde azzaawo era naye bangi n'omwenge ngukuwonya abanywa omwenge ne mugwa ku kkubo anti kirimu obulwadde kitya kirimu obulwadde nti oli bwagunya omusanga ku kkubo ng'ayimba ng'akolaki kyo bw'aba tagutadde mu ttama abeera ki mukakkamu era abeera musajja munyina olikuteeka mu ttama tugetomanya nti waliwo ekimunywerako kimufuula omulalu ng'amaze okuguteeka mu ttama naye olowooza yaba agumaze mu bbaala kati yaba bagumuweramu ekikolimo oba nga bagumulogeramu nga bagumusereramu nga baba basindika emizimu gy'ewaabwe egyagunywanga bagwanga ku kkubo lubaale namutaawuuka n'agwa mwoyo n'omusanga ku kkubo ng'ayimba anywedde omwenge n'omusanga mu bbaala nga interview yaffe etandise ng'omwana Katonda ali eyo nze nsuubira nti bangi bakyuse era nzikiriza nti bajja kukyuka era bakyakyuka tutuuse wenjagala mu paati yaffe ey'okusatu ngenda kukomawo wano omukulu ono atubuulire amaanyi yagalaba atya nti agayina abaamutikkira ne bamulimbalima nti ayina amaanyi bo basinziira ku kyokumulimba kuba yabula bo basinziira ku kyokumulimba nti afunye amaanyi era bano abantu bagamba baavumula abakwata atya obujega tandika okukuma mu kyoto ne bajja waliwo enjijano osanga abantu abafuuwamu abateekamu sima bawandiika obupapula ne bateekamu ebizibu byabwe ne babiteeka mu kyoto nti biwone awo we twagala okudda empiiga ye n'abalokole yo teriggwawo bwe bamwetondera abasonyiwa ye yamasitalinga buvuyo emmandwa tezisonyiwa mwami wamala yali avumula yafa akankana fe bwe tusobya tufukamira ne batusonyiwa bo bwe basobye emmanda tezisonyiwa zo za busungu ekyenkanidde awo ku paati yaffe ey'okusatu tusinkana amanya abamitamitani Kurabongo oba Rima Samuel ku MR Life ensinziira okutukako gwe mwana wa Katonda ali eyo Yesu ye Mukama era lye kkubo n'obulamu weewaawo.